Muganda nga atulaba yonna gy'osinzira okutulaba ndowooza ondaba akamwenyumwenyu kanzijjudde nzenna olw'ensonga buli we ziwera ssaawa 3 n'ezigwamu awo batwala TV station eno wanga Ssemwanga gwa bayingirawo awo era kkiriza obagaana bampaddemu Dennis ampaddemu Kanakulya ampaddemu kosa ne Frederick Nsere kwaga Ssebo Ssemwanga abantu batuuseeko ebintu nga bwe birina okuba. Muganda wange ekyenkya ne celebrity breakfast olunaku lwakubiri embeera etambulira ddala bulungi nnyo. Nsooka okukulisayo baganda bange Saturday nali mudduwa ekirekewo wa Haji Mutyaba nga tugezaako musabira n'omukyala tusaba Allah yeyongere okubasonyiwa ebyabasobako. Neebaza enteekateeka yonna eyakolebwa ngenda kwebaza famire yali ekulemberwa muganda wange Mutyaba Mustafa Umaru Kinene Baba Hawa ne ttiimu yonna mwebale kujjukira taata mwebale muganda wange tukolera mukolo ogwabadde ogwakabi Ali Serugo Haji ogamba otya Haji Jaffa abantu bange abo kasitandandiko batumira sakka nga agamba Ssemwanga oyisizaawo ebibyo naye abo basiraamu bange abeekyanja mbaagala nnyo mbaagalira ddala Patel Muko Ricardo timu nene nnyo Sura TV Sekakala Latata Maira abantu bangi. However olunaku olwaleero weekend yalimu ebivulu bingi and muganda wange ebyayogera byali bingi bafunye tebafunye ku mbeera eyo abantu bazze bawa endowooza zaabwe era omwami gwendi naye olunaku olwaleero Mukasa Yasin ladies and gentlemen owalunnabe musajja awangalidde mu ndongo eno era y'omu ku bantu b'oyinza okugamba nti muganda wange he is a hard working lad temulimu mukisa ebintu byonna bitoberedde tuli mu maka ge Ssebo webale tukyazaako mu maka oli otya Ssemwanga bulijjo wasemba okunkyaza wantwala ku saaluuni Mukama mulungi naye leero ndeese waka mu bintu bino bye tukola mulimu mu mawulire n'ebyaffe bye tulwa kwanza saagala kumpita serebu kigambo serebu kigenda kyonooneka nnyo otwala omuntu w'abantu ebiseera ebisinga mu bintu bino bye tukola mulimu abantu nga baffe ate n'ebitabo byogera nti teweerabira kusembeza bantu mwandibaamu bamalayika so simanyi oba oyinza okuba malayika mu ngeri yemu oba endala nensajuse nnyo okulaba Ssebo tutandikirewo kindeese wano nakulabye ku wiikendi yonna nga toli musanyufu eri abantu abavuddeyo ne bajjonkera muganda waffe Bruno K okusinzira bo nga bwe balabye ensonga zitambula tewabasanyukidde ne ŋŋamba ali lupazi ono kamunoonyeeko ambuulire ki ekyamutabudde n'abo abantu. Nze sisanyukirangako era sibeeranga ku sayidi ya muntu alemesa munne kukulaakulana oba kusituka oba oliawo nabadde nsuubira kumbuuza kwogerako n'abawagizi bange nti muli mutyalu nabo okitegeera ate nga industry ejjudde bandi wagoni nga gye nayimbyeko wasanga yayogera edda we twajjira mu music industry nga okukyala ku Bukedde TV basooka kulambika ogenda kwogera ki kale ne tulumbibwa omulembe gwa bandi wagoni ogw'omuyeye buli muvubuka men of youth ya unemployed so then way to survive usegeera kuba kati ngaffe abantu twebaza Mukama nti tutambudde ko twayayaaniranga ennyonyi ne tugenda e Bulaaya n'ogenda mawanga ga Buwalabu bw'okomawo wano ewammwe n'otunuulira kaliyo kyali wano ne Gasiya bandi wagoni zimu ekyo ekinyumo otunuulira n'oga what kind of a country abantu is this abavubuka tebalina byakola ogende Saudi Arabia n'otunuulira n'omuntu ali ku kkubo ali mu discussion oba ku ludo n'akubula n'ogenda e Bungereza ng'omanyi wagenze kukyalira munno nti atwali naye Kampala nga n'omunoonya nako ng'obudde tabulina ng'obudde bwalina bwakwambala kikooti kyampewo okuteekako gloves kulinnya train genda kukola so abavubuka bingi unemployed kiri too much wano kati twetanga nga tufunye omulembe gwa internet waliwo kye tuyita okusimba oluseke oluseke olwo no tebalumanyi edda lwalinga lulungi nnyo lusimba bagagga okitegeera Baji Yasini Bamini mu mbeera bwetyo okitegeera abagagga abalinamu era nga nakyo ngera bwakulabaga oze kunkuba luseke naye kati nnaku zino nabo bennyini abasimba oluseke
tulina ekizibu kya internet era eneze abavubuka bali unemployed bakeera okwona ateekako akatala ka TikTok ayino mu society failed generation n'osanga yabakola ki abamuwagira kuba society gye tulimu ku muntu nga muganda wange Brunoke mbadde mumanyi nga ne bw'omuyita okuva ekyanja gy'abeera okujja wano okukyalira emmotoka ejja Buguma ogenda okuwulira kalemye naga akamotoka nkale sentinda ku petrol station ogenda okuwulira ne makanika gwe yakalekedde nga amubbye spare so bw'omusanga ng'avuzeemu kagundi ka Subaru lwaki tomusanyukirako n'omugaba n'emungu yebala akuyambye tukubye ekikopo Bamini bamuyambye bakazi mkyala Amini abantu bamuyambye baji Yasini abana Uganda bamuguliddeyo butebo nga ne bange erisinga mu music we birungi tabifunye lwaki tubate tumwagaliza okitegeera twogedde n'omusajja we London Floyd Global Events amuwadde events fe tumanyi engeri ebiro omuntu bye yamaze ng'ayiiya akavako ke konake yakutteyo you celebrate leka kumukakanya kyekyo kyekuganya nti kati tulina obuzibu n'atamanyi bya music bwe bitambula bw'ogattako emirimu okubula buli omu najja n'ayogera kyasanze okujeregerera okumanyira kubanga tewali restriction lino eggwanga teriri mu restriction okitegeera ukankubuulire wano nyina wifi era abe MTN mbagamba oteekako wifi wano n'ogula data wo ne batagizzaako n'emala ennaku 3 ate nga bazibala okitegeera ebyo bisanga wanga mu bisangawa mugwange ddala oli aba yakututte dda mu kooti ali n'akuwangulirayo nkubuuze mu ndaba eyo Brunoke yafunye abantu nga bameka gwe bw'oba olaba Brunoke abantu be yafunya fe abaludde embyendongo lwaki toyisana mikono mu kyenyi n'osanyuka yandibajjeewa obulamu bwonna Brunoke wammanyanga nga muyimbi najja omumwa alabikira obulungi abakazi ke bamwegadangeko kabegadangeko Brunoke mutumye amanya Power Love Kafumisi simanyi bamutuuma babiki simanyi biological father kwata omwana oyo njagala abantu bajjukire mukyala w'omu yafa mukyala wa Brunoke gwe yazaalamu omwana okigide omwana fenga abazadde ababonaabona ne fees abekuliza ababonaabona n'abaana abamanyi kye tuyiseemu n'okukula osooka nawebaza Brunoke look Brunoke yategese embootu yambootikisi otegeera tyategese ekigunda kya Radio Simba oba ekikompola oba ekitobero kya CBS oba ekivulu kyaki tugambe etya ekiniihiro obadde osuubira abantu bameka abantu emitwalo ebiri ng'egyo ali mu nkudi beyafunye ekyeza bebabe oyina nakusanyuka busanyusi first of all abantu tebategedde Brunoke bwe yabadde it was friends of Brunoke kyakatolizinga oba kyekyo kye ŋŋambye n'akiteekamu akavako k'ekiboozi ku TikTok abantu ne bakyagala otegeera n'akirangira ebbanga ttono onfuna bulungi semwanga mukukirangira ebbanga ettono abantu ne bagula tebo Amini n'amuwa miliyoni $200 Mama Fina n'amuwa 10 Jackie n'amuwa empologoma nya buli mpologoma eri mu $4 n'amuwaayo enkalu tebo n'atunda tebo za miliyoni 3 ku Uganda ya leero Brunoke bw'aba alina obukadde 10 ku akawunti esimu alina najjijja alina iPhone 16 yabadde ku 13 namukubidde nga takwata dako tasobola kwata atete musaba yadde 10 oluseke mu luleke fe tumanyi we yavudde ebivulu ebisinga babirabamu abantu naye ng'omuntu yasombye busombe wano champion w'okusomba bamuyita Nobati n'abitekisi ne Bajjo babasomba era bw'obanga oyagala mu mbeera yonna oleme kuswala oleme kukola yitaabo abo tebo erinnya li Abite naddala Abitex ye waakiri era Abitex omanyi lwaki abantu twagala nnyo atutegekere Abitex anti ye erinnya liri asinga okwagala aga abantu tebazze nze Abitex erinnya lyange Abitex promotion okufa mukwate taxi 10 mu banone okuswalayo nona mu banone bayingire kati tubadde ne ba artist fa abasinga naga kasita wane rugogo bazze
bwerere bayingidde nze nja kulya ku extras naye waki abantu tebakyajja mu bivulu kubanga abayimbi abamu ffe tuweebaza mukama katonda twayita mu college zonna nze bukyanga nyimba ku nkudi wali ozzeemu kundabawa abayimbi bedayirutinga nnyo bemalamu nnyo value bino katubibagambe nga sikweraga tubayambe mu nsi z'ebulayi omuyimbi alwawo okulabika kyova olaba nze ne lwempiseeko mu bbaala buli omu atunula n'ava ku byokkola naye omuyimbi leero oli ku ekituo leero wayimbye ku mbuutu y'embuutikizi gyo wabadde ku kikompola leero kiggunda leero mu kiniihiro leero ku comedy store enkya wuuyo ku promotion ya bride and groom gwe wuuyo ku kivulu kya Kampala City Council gwe wuuyo ku kivulu kya bannabyabufuzi ate nga a population of Kampala City katono nnyo teringa Bulaaya teringa Saudi Arabia nti oyimba Jida n'oyimba Riyadh bibuga byetaaga nnyonyi kati bonna bazannyira wano mu kasaawe ka Messi kamubwe kati kano abantu batuuka ne babalaba ne babakoowa ne watabaawo too much scarcity otegeera kuba kati nze liri puzzle nze bampita ku muhanji yankubirako ku comedy store wali ondabyeyo wali ondabyeyo golooza tankubira nkulaga message oba kwa sente nto yamani ndi wa bbeeyi namuga mwangi neetaaga sente yakuwa appearance namuga mwangi njagala onkwate ku sente z'owabadda bbeeni 13 eza dola ati lwe tulina okukuza omulimu gwaffe naye tubibagamba tebawulira tubibagamba tebawulira bano abayimbi bo ne batamanya ate ekyewuunyisa munnange ffe be bazalawa nti tetumanyi byakabi ffe bachampiyoni b'okumanya ebyakabi kuba ffe twayita mu college gw'okimanyi alright tulaba tugenda sooka tuwummulemu we tukomawo tugenda yingirira Bandi Wagon luyina video Bandi Wagon oluyimba lw'olupya oluyimba lwa Bandi Wagon video ejja gye nasuzeeko leero kati tuyingire na luyimba kinga tukomawo nnyimba zange nnyingi mukuba enkudi naye bukedde temumpaamu munkubira abantu mubakubira enkudi n'abantu gye baagala ate nno kambabuulire ebintu bye mutaagala era ze nezije wamu okusaba omulimu ne bagumpa mmanyi abantu kye baagala ate no munaye mwaganira bwereero ddukuba anko Nyombi Tembo yagamba ekituufu abaana tetulina kitubavuna bebeteekako embeera ne bafiirwa viewership gwe abantu bakonera enkudi olaba omudigido ku TV Peter Kanakulya zanye enkudi wetuva mu nkudi kale motoka mwe mwandeeta munansuulirani kale suulayo oluli awo then tukomewo temuvaawo eddalu ezzoole omwana oyo agenda ayita Tembo yeyita kabaka eryo eddalu zzoole zanye akayimbako then tukomewo muganda yange tova kubukete program olaba ekyenkya ebeerawo Monday to Friday 12 paka saawa nyanze Musa Semwanga weeks nga 2 emabega nakulabanga anyumyako ne King Saha ku live mwaddingana ku live ya TikTok abanye bwe bantadde ekintu nkita asaagala kumwogerako nabye nakita kati ekyo mba nakita ng'omusajja omukulu alabika akitegeera nti awo oyo musajja mukulu azadde abaana wankubadde empale tukyayambala alegeza n'ebitulituli okutambula nga bokisa ziri wabweru naye omusajja mukulu tayagala kutyoboolebwa oba kuyisibwamu maaso so kati kyakabi obadde mu ntale eziwererako ddala mba nwanyisa kamanyiiro nze najja nzekka abantu be banyamba nze mba mu ntalo nali nwanyeko n'omuntu South Sudan vs North Sudan ndi mukubi wa masasi ngoba kamanyiiro kwana kulawako lwawuma Lukisekka nalwo waluvuunuka teruba lutalo ekigulugambo olutalo kinene omanye olutalo kyekitegeeza kati obutakkaanya zibeera za bibanja okitegeera oluwanyi lwange lusimbula oluzewo naye bino ebyokuwogana obuwoganya ndi Bandi Wagon kamanyiiro ogambye wandiŋŋambye obadde mu kamanyiiro kangi ali lupazo obadde mu bumanyiiro bungi kumanyirwa ng'abantu bakumanyiira okoze otya okuyita mu bumanyiirwo nkumala twala eri akamanyiiroko bakiyita Samalira muli omuntu n'omugoba n'omugava omwange toddangamu kummanyiira alright ali lupazo atulabe kubukedde yandyagadde okumanya
industry nga bw'ogiraba oyogedde ku nsonga lwaki abantu tebakyajja mu bivvulu ate mulimu n'abayimbi babagamba nti bategeka nnyo naye kati omuyimbi akola atya ng'okufuna ssente ezaawamu alina tutegeka ate n'ekirala kiikino abantu bafube nnyo okubeera akagambo ke nayogedde mukwano gw'abangi akantu ako kakulu abasinga agenda nalowooza nti music okuyimba obuyimbi kimala mu music waliwo kye bayita okuyimba n'okuganja mukwano gw'abangi kivula kamiliyoni takyayika otegedde kamiliyoni takyayika aliko feva y'okuganja ebbanga lyonna tutambulira mu kuganja wandyebuuza ti naye liri paso kiki ekyaleeta abantu mu nkudi kubanga bukedde temwagikuba temwagiranga ku nkudi walabako posta mu kibuga mwakola press conference bana twakola press conference yaffe nga tulinga abali amayirungi ku kibaati idea yali yani ayaki ya press conference nebuleeta ebyana nebikyaliwo sente zaaliwo kiri kyenkugambye mukwano gw'abangi abantu basitukanga balinga abalina ekibawujja nga tugende wa musajja waffe lunakyo vula nsaagala kumpita celebrity kati ndeeta ensujju eddalu ezzoole mu bandi wagoni tugenda nno mu kibira ewa mitanda muzavi pataya bantu kulya ku nsujju mitanda yagula ekibira ekibira kiri eyo abantu ate baagala nnyo ebintu byanga nti guba mutwalo aka musajja waffe lunabo tutegekera bulungi ekintu kyaffe kiba kya mutwalo n'ensiba endongo 3 mukolo gwaffe gubeera gw'abantu everyone is a VIP n'olyoka owulira endongo n'omudigido so kantu kakulu nnyo mu bye tukola tulowooza nti okuyimba obuyimbi kajja kumala kagenderako ebintu bingi okubeera omwetowaze mu bantu genda kuba owino ng'onoonyayo essuuka zino eŋŋumu buuza ku bantu musajja waffe talina ttabu lwoyiseeko mu kibuga message eyo egenda etambula mu bantu kasajja kaffe tekalina ttabu kasajja kaffe ako tekalina mutawaana embeera eyo bwetyo kiba kizibu omuyimbi okufeeringa ffe we tutambulira okubeera omuganza eri abantu yaman nakulabyeko ne baganda baffe ab'emasandugu tonnakola era baga tokola era ne babeera wawo muto wange toyokya big up on yourself masandugu bamasandugu abo abantu abo abavubuka bwe batyo abantu babatunuulira nga kyakuzannyisa bagezi nnyo weewuunya abavubuka nga bw'obalaba mu kamera otwala kifaananyi kirala naye ate bali kirala yaman oyo gwolaba oyo akanula eriiso oyo sebo balina ne management kati bamanaginga ki abavubuka ng'ebikumi ebyo mu community era balina amateeka gabagaidiraidinga ne chairman gamanyi babeera masanafu otegeera abavubuka abo beekolamu omulimu okubeera ab'emirembe mu kitundu onfuna bulungi mu kiki era tosobola bakyalira nga chairman tamanyi yes beerabirira bakuŋŋaanya abaana abageto abatasobola kusurvivinga kwebeezaawo ne babafunira enju ne babateeramu emifaliso basulaawo wano no wenkubira abakulembeza ebitiibwa nti abaana ngaabo tembalabira mu kifaananyi kye mbalabiramu mugende mubalambuleko mubariikinge mubatwalireyo ku buyambi bwa ssente enkalu nga nze bwe nabatwalira era ne beekolamu nti mu community yaffe ffe tulwanyisa obubbi mu community yaabwe mwe basula be balwanyisa obubbi era abantu tebabalinaako buzibu beesuza basulamu awuzi nga bwe twabeeranga mu kaliyogo community ebeenyumirizaamu nnyo masandugu muli baakabi nnyo yaman alright Bebe Cool agenda kuta albamu ye ennaku z'omwezi nga 3 breaking the chains Bantony sajjao mana star mana region mana long time veteran ye tomuyingiranga abantu anko Bebe Cool Chameleone and Bobby Wine bazimba omugongo kwetutuula kati beba music industry okujjamba bintu bino baatema ekkubo so abantu abo oyinza obatwalanga abo okuzannyisa osobola okujja n'omuzalawo teryaggaana kuba tajja kuddamu naye believe it or not alina emyoyo gye yakwata omudigido for over many years yes nga babadde bagikuba endongo for over and many years so
if you can't fight them, join them, salute them, respect them, mweyongereyo. Sajja abasinga kwagala respect. Ate bagattako. Yeah man. Kasita nanti kati Chameleone yakowezalawo. Ne Bebe Cool yakowezalawo. Beta mate. Tewali kyogenda kukola mu ndongo kye batakoze. Tekiriiwo. Sente bazirina. Akavimbo kangi. Government eba feelinga. Enseba feelinga. Buli bulamu babulabye batandika okwambala engato ya Adidas ng'oli mu P1 ekabingo primary school. Kuchidda walime. Abakazi abalungi babalabye. Fete tunyume abo mulembe guno era Bebe Cool bweyogera naye asekaga mwe munyumiddwaki. Mwe munyumiddwaki. Temulidde bulamu. Ebbanga lye bayimbira waliwo omuntu okubeera nga star. Bebe Cool ze star. So bambi Uncle Bebe bakabya basajja. Alubamu yembadde njira bagiranga. Njesunze. Anaye agikola kuba naliko South Africa. Kabanga wayi rasta ali muno. Santoni. Ne baba musajja ali muno aluddemu. Era ndoza mastering yo we South Africa awo. Mu bazungu awo. Okay, nga tumaliriza. Otalaze ensi eziwera. Ogenze mu nsi zitasowana kwatula wano. Onsi kyesinze abantu abannayuganda gye basinze okuwa obwagazi bwabwe. Yonna. Naye waliwo ekyasukka. Saudi Arabia. Saudi Arabia kyasukka nnyo. Bannayuganda abasinga bwe bagenda e Bulaaya bayimbira mu wolo. Saudi Arabia twali mu kisaawe. Yeah man. Kisaawe kalamba a half. Buli muntu. Buli muntu nga yeebuuza. Nange kennyini neebuuza bannayuganda bavuddewa. Abamu balinnya n'ennyonyi. Naganze navudde Jida. Zinavudde Riyadh. Otegeera? Nze navudde gundi. So bannayuganda abe Saudi Arabia bandaganya obuwagizi. Abantu bampagidde ningende Bahrain. Kati ensi gye bayita Bahrain si buli omuntu ayimbayo. Ate bagenda bayimbi. Olina okubanga wakubye nnyo. Gwe babuuze. Bakyangira wano Dubai. Bahrain birala. Bahrain ate olina okulinnya okuyita mu ddungu ate ne kakuwalampya ne kakwongerayo eri mu lusozi ekibuga bakiyita Manama kyakabi. Manama kyamaanyi. Capital city of Bahrain. So Bwakabaka. So abasinga bekyangira Dubai wano kata. So nze liri paso nagenda. Kenzo ne Chameleone be batya balinga abayimbi basatu ndoza nze ninga wakusatu. So ino okubanga ogikubye nnyo. So nze nayambukako ne Bahrain nayo ne mbagundirayo. Tumaliriza. Junior akogeredde ebigambo bingi nnyo ku TikTok ne ku mutimbagano. Njagala omuwa obubaka bwo wano ku Bukedde TV1 ayogedde bingi nnyo abayise ba idolers ayogedde ebintu bingi nnyo njawo mumpeera obubaka. Kati nge yaliko mukwano gwo. Kati nganze liri pazo abantu bayinza kubuuza omanyi kati Bukedde eno ogiraba. Kyovola mbagamba nnyo muyige Uganda era mugimanye ebintu ebisinga Kampala wano we mwekyangira. Temumanyi Uganda. Kyovola babakulembeze babaga mulambule Uganda. Eno Uganda nnene. Kulowooza ekoma ku Bukedde oba ekoma ku TikTok. Uganda nnene ffe tufunye omugiso giraba. Kati abawagizi bange abeebuliisa. Abeeyentuŋŋamu eyo wansi ekabaale. Bajja kumbuuza yaani oyo. Abantu abakumanyi bakubuuza lunna bookayana nani. Tamale Junior. Kakati ng'obaddamu ki? Ndisebo yali mutabani w'omugenzi oba mutabani w'omugenzi Tamale mirundi se. Yakola ki? He's a technocrat. Diwichi technocrat. Akola mulandi. Bullshit nawe. Semwanga nawe reka kunzika kanyalu na bekinenemu. Nzenga nnyomba. Naye bw'olabanga sikuzemmanya tekiri valuable. It's not worth it. Tamale Junior kati tali worth it. Gw'omuntu agenze namu kati. Tubajja kumbuuza abeeka nnungu bulunna bikiki. Friends of liri pazo mbadde mu senyo paka wansa. Ndani UK, America, Ontario, Ohio, Minnesota. Ngabambuza eyo discussion ekijolimu. Ebyo byabwe byannakani eyo gye babeera. Kati tumalirize sibo. Njagala okwebaza abantu aba Bukedde TV. Omulimo gwo gwandinyumye bandi wagoni naye abatesi bambwa nnyo bandi wagoni tunuulira abakwogerako bandi wagoni kuba ate nze ndi mwana wamu
I was a boda driver there. Boda rider. Ati nyo vision stage yange ekyaliwo. Eri kati eriko bamulokole eriko bamuna eriko abantu mubagambe stage yange. Era ngenda kujjamba bangi. Tweyanza nnyo leero puzzle otuwa obudde n'otukyazaako mu makaago. Tweyanza nnyo Peter Kanakulya Sakon camera, Dennis mu control room, Fred Nsereko, Fina Zawedde ogamba otya, Josephat Seguyo ogamba otya, mwenna abatulaba all over the country ne diaspora tubaagala nnyo musibe bulungi mweraba.